Omukwano gw'engajaba gukala kuyonja luna. Lugero, oluna lyewuzi kwe basiba obutiiti. Abanyoro babuyita obukwanzi. Naye obutiiti obwo busibwa ku wuzi eyitibwa oluna. Kakati oluwuzi olwo lulina okuba nga luyonjebwa. N'olwekyo engajaba baali bategeeza omwana muwala omunafu ddala. Teyeegombesa muntu omunafu ekisuukiridde nga talina kyasobola kukola. Kale waakiri ekyokuyonja obutiiti baasuubira nti yandibadde ekyo akisobolera ddala, era ne bajjawo n'olugero nti mukwano gwa ngajaba gukala kuyonja luna. Ate kyawukana n'ekigambo ekirala kye bayita oluno. Waliwo oluno. Oluno ky'ekifo mu kisenge we bawummuliza obutiiti. Tulina oluno, tulina ne oluna, bya njawulo. Kale kati ensonga eyo ennyonnyoddwa bulungi, kati tujja kweyongerayo ate tubongere tubawe ebirala. Naye nyongera okukubiriza abantu baffe nti musheyalinge emisomo gino gye tubaweereza ku mukutu guno gwa YouTube ne bannaffe abalala kibayambe okuzuula oba okumanya omukutu guno, ate era bajjewo nabo bayige ebintu ebitali bimu oba eby'engeri ezitali zimu, kibayambe okwekuumira mu kumanya n'okutambulira awamu naffe, kubanga eziva okumuza embiro nga muzenkanya. Tutambulire wamu mu ngeri ya butalekana nga Ssonko na Kkovu. Ku YouTube bw'obanga oli ku TikTok, genda ku YouTube oteekemu Munnabusiro Sava Bosa oba Ssengule 2022, omukutu ojja kugulaba.